ayagala okulokoka If you want to get saved, teeka emikono gyo waggulu. lift up your hands. Naawe abadde yagwa, And if you had backslid, naawe ali ku mpeewo weetegeka okulokoka. even you is on air, get ready. Haleluya. Teeka emikono waggulu. Lift up your hands. Gwazze okulokoka. You has come to Nammwe abali eri ku mpeewo, and those of you naawe there, ayagala okukomawo eri Katonda. if you want to come back to the Lord, Gamba nti ayi Yesu, say, Lord Jesus, Mukama wange, my Lord, nnaku olwaleero today nzize mu maaso go I come before nga you, neenenya repenting ebibi byange byonna all my bye sins nakola that I did okuva mu buto from childhood okutuusa leero. up to today. Binsonyiwe byonna, Forgive osangule amanya gange Wipe my mu kitabo name ky'abafu, from the book of ogawandiike the dead and write mu kitabo it eky'abalamu, in the book of kubanga the living, olwaleero because nze today n'omutima gwange me and my nzikiriza heart, I accept okwewa obutuukirivu to be given era righteousness, njatula and I n'akamwa confess kange with my ti mouth ndokose that I'm born mu linnya erya again. Yesu. In the name of Jesus. Amiina. Amen. Teeka emikono waggulu. Now lift up your hands. Kitaffe atagwa omusajja onomuleeta nga muteeka mikono gyo. Almighty God, I bring this man before you, Ewamu n'oyo omukazi n'omusajja abalokose nga bali eri ku radio ba ku TV. together with the men and women on TV and radio, N'ababadde baagwa abasazeewo okukomawo eri Katonda. those who had backslidden and they're returning to the Mukama Lord. banaaze n'omusaayi gwe Taata obatukuze. Father, wash them with your blood and cleanse Oli them. Katonda gaba second chance, bampeere second chance. You are the God that gives a second chance. Do it to Nkwegayirira them. banaaze n'omusaayi gwo. I beseech you, wash them with your Nkwegayirira blood. bajjuze omwoyo omutukuvu. Fill them with the Holy Bajjuze Spirit. amaanyi go, Fill them with your bajjuze power. ekisa kyo, Fill them with your bajjuze grace. enjala y'ekigambo kya Katonda, Fill them with the ennyonta hunger of y'ekigambo God. kya Katonda, The thirst of the okuyaayaana word. okwokuŋŋaana, A desire banyweze to mu bulokozi. Establish Taata them in baleme kudda salvation. mabega mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe In the name of era Jesus, omulokozi waffe. our Lord and Savior. Amiina. Amen.